Katikiro Mayiga Akigudeko Akigudeko enkyalero bw'abadde agenze okula okukungubagala wamu na jjajjaffe omutaka Awekika ky'endiga eyatuvudde ku maaso olunaku olw'ejjo ng'ono nno yatemuddwa butemulwa. Katikiro Mayiga abafamily bagambye nti osanga naye yabadde mu lukwe lw'okutta jjajjaffe omutaka ono olw'okwadde oluusi takkiriziganya na nkola ye. Baganda bange, mikwano gyange, abantu balina enkwe ate enkwe zigenda mu maaso wano mu ggwanga lyaffe ne mu Buganda. Bannange enkwe ndala nnyo. Nitujja kusaba Omukama atukwatireko, atuwonye abalabe bano, atuwonye abalabe abajja okutumalako emirembe era abaagala okusaanyawo eggwanga lyaffe. Omusajja abadde atambudde bulungi ng'atuuse ewaka we naye munnange tebaamuganyiza. Naye Mukama ono engeri Mukama gy'atalya nguzi era engeri Mukama gy'abeerawo wamu naffe. Tusaaliddwa nnyo jjajjaffe, tusaba Mukama amutusaasirire amusonyiwe byonna ebyamusobako. Naye nga twebuuza ani ali emabega w'ekigenda mu maaso eky'okutta abantu Norbert Ssemmundu n'emmengo ebiba bizze. Baganda bange, no one is safe era twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti abo bonna abakola ebintu bino batume era balina ani abatuma. Neffe weetuli era tugenda mu maaso n'okwesabira. Weewaawo bingi bijja tuukawo, bingi bigenda kukolebwa naye tetumanyi lwaki babeera babikola, naye tusigale nga tuli bagumu ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino. Abalala bamuyita bulala Yezu, abalala bino nno byabadde bigambo bya muwendo jjajjaffe byabadde atubuulirako era nga bino yabyogeredde ekyaggwe gye yabadde ava, wabula munnange lwe lugendo lwe lwakomye. Tujja kusubwa nnyo jjajjaffe ne tukwebaza ebigambo ebirungi by'obadde obuulira abantu. Tusaba Mukama akutukuumire, akutusonyiire byonna ebyakusobako ate era akulungamye n'omwoyo gwo agw'ekyomolo eky'emirembe. Jjajjaffe bw'atyo bwe yagenze naye nga Katonda bw'atalya nguzi. One time. abalala bamuyita bulala Yezu, abalala ani naye nga Isa naye yoyo yatubulya kwagalana yakusonyiwa omwana. Omubuulizi ssebo owadde oyise nti Abakatoliki bawandike ku mikono n'abasamize n'obakola ki? Ate bulijjo nange bwe nkola. Kuba oba musamize naye ddiini yenzikiriza naye nga kye tubakubiriza oba musiraamu obe muki naye kkiriza bonna babamanyi Yesu Kristo. Okujja kuba waliwo omusamize gwe nabuuza olumu nti owange gwe Yesu omumanyi otya? Nanga nti atamumanyi bulungi. Naye ne mugamba nti naye ayinza okukomawo okusala omusawo gabala nabafu. Mukkirize ne bajjajja obakkiriza abaafa kale naye manya nti yagenda okukola ki? Aye tatugamba bingi okumukkiriza, agamba mwagalanenga, musonyiwaŋŋanenga. Kyatwagaza abakulu b'ebika tetwawulamu madiini naki naye kyetwagaza kyetubuulira kwagalana nakusonyiwa. Mukama yeebazibwe. Kwagalana ki? Nakusonyiwa. Oba obi Mukatoliki oba Musiraamu oba musamize mulabira awo naye mwagale musonyiwe ebyabakoze. Katonda kyatwagaza era ndowooza waliwo yakyogedde kyekiraga nti omanya nti Katonda gyali kasita okwata ebyo ebibiri. Kirala ekyenyo okwogera empisa bannaye tugezeko nnyo okulaba nti tweyisa bulungi okwagala mukirabye naye weeyise bulungi mube n'ensonyi. Buli kyokola omanye nti banaabulira batya. Jjajjala omwana awulira atya nti Owekika ky'endiga yakoze bino? Ssaabasajja anaawulira atya nti omwana we omusajja we omuntu we akoze ekibi? N'olwekyo tube n'ensonyi tukaseera nga tutya nti banaawulira batya. Naye okusingira ddala tya Katonda wo. Katonda anaawulira atya? Katonda andaba atya? Okoze kino okoze munnoo kibi naye Katonda akutunuulidde atya? N'olwekyo tubeemu n'ensonyi buli kaseera nga tutya abatuli waggulu n'abali wansi abaana bo. Oyinza okuswaza famire yonna ng'okoze ebikyamu. Mubimanyi ebyo bannange.
n'olwekyo mbajjukizaako obujjukiza ku by'empisa. Mpozi twagala okusoma banaye abaana musomese abaana era mbajjukiza musomese abaana temukkirize abenaku zino tibikyakomakoma ku mpiipi mugezeeko nnyo okulaba nimukola ki mumutwalo kubanga yengeri yokka ey'okukulaakulanamu ng'abaana abaganda ffe tulina okusomesa abaana baffe era okusingira ddala mubasomese emisomo gyonna obabawo omukisa gwonna ogw'okusoma mubasomese. Pozi twali tuguddewo engeri y'okusomesa abayindiga atalina ssente bulungi ayinza okujja waliwo minisita waffe oba waali tali olowooza ow'ebyenjigiriza nga mwe mumumanya nti sebo tetulina baana tetulina ssente nga tulaba ki kyetuyinza okukola n'olwekyo tebaba abayindiga atasomerwa kubanga mutemalina ssente mukama yebazibwe n'olwekyo mujja netugezaako kyetusobodde netukikola era ekya poze era wabadde omusomesa yabuulidde abaganda nti banaye abaganda tuli ku ki tetugenda mu maaso tuli mwanyi naye kyenazuula era nti wano tetulina byakwerinda tulina okulwana nnyo okulaba nti kitukola kyonna okwerinda tukiteeke muki mu byetulowooza kyetegeeza nti oyinza okulima olusuku lwo naye toluteekako mukuumi ayagala ennyana ayagala yenna yakola kyayagala oluusi baluloze abalogo gye bali mukimanyi bayinza okuloga oba okuteekamu eddagala ekyamu n'okukuloga bayinza okulemesa oyinza okulima olusuku lwo oba olunza ente ezo yani bazikolako ekikyamu kubanga tebaagala olunde embuzi zo zezifa buli kaseera kubanga tolinawo security ofuba nnyo okulaba nti embuzi zo zisula bweru naye nga oziringiriza okuba nti tebazikolako bikyamu ebyo bituziza nnyo emabega tulagajja olulimi oluganda mpozi bakiyita butya okulagajjalira ne balagajjirira ebintu byabwe byebbeeyi ne batafaayo twetekemu okutya oba twetekemu engeri kubanga ne Katonda atugamba tokemanga muki mukama Katonda wo tolowooza nti Katonda ajja kukuuma buli kimu nabagamba Katonda ajja kundabirira ewuweeka olina ebyobugagga bingi tofaayo kukola ki ebintu ebyo bibi kyobola nti yava ku kyogamba nti tokema mukama Katonda wo yava ku lusozi yali ku lusozi n'agamba nti sani namugamba nti kutuge nti weetooloola eri buuka bubuuzi Katonda ajja kukola ki ajja kukwata n'agamba nti tokemanga mukama Katonda wo n'olwekyo abantu abamu baba n'ebyobugagga ebingi ne beesulyeyo gonna eggamba tebafaayo nimiro neeba neekoma eri tofaayo kugirambula totaddeyo na muntu agirabirira kuba kiri oteekayo akayumba eyo akalabirira ku ki ku bintu bye ebyobugagga enkoko zo biki bintu byonna ekya security pozi tuyitwalonda tulina mu ssente nga tulaba ki kyetuyinza okukola n'olwekyo tebaba abayindiga atasomerwa kubanga mutemalina ssente mukama yebazibwe n'olwekyo mujja netugezaako kyetusobodde netukikola era ekya poze era wabadde omusomesa yabuulidde abaganda nti banaye abaganda tuli ku ki tetugenda mu maaso tuli mwanyi naye kyenazuula era nti wano tetulina byakwerinda tulina okulwana nnyo okulaba nti kitukola kyonna okwerinda tukiteeke muki mu byetulowooza kyetegeeza nti oyinza okulima olusuku lwo naye toluteekako mukuumi ayagala ennyana ayagala yenna yakola kyayagala oluusi baluloze abalogo gye bali mukimanyi bayinza okuloga oba okuteekamu eddagala ekyamu n'okukuloga bayinza okulemesa oyinza okulima olusuku lwo oba olunza ente ezo yani bazikolako ekikyamu kubanga tebaagala olunde embuzi zo zezifa buli kaseera kubanga tolinawo security ofuba nnyo okulaba nti embuzi zo zisula bweru naye nga oziringiriza okuba nti tebazikolako bikyamu ebyo bituziza nnyo emabega tulagajja olulimi oluganda mpozi bakiyita butya
okulagajjalira ne balagajjalira ebintu byabwe byebbeeyi ne batafaayo twetekemu okutya oba twetekemu engeri kubanga ne Katonda atugamba tokemanga muki Mukama Katonda wo tolowooza nti Katonda ajja kukuuma buli kimu nabagamba Katonda ajja kundabirira ewuweeka olina ebyobugagga bingi tofaayo kukola ki ebintu ebyo bibi kyobola nti yava ku kyogamba nti tokema Mukama Katonda wo yava ku lusozi yali ku lusozi n'agamba nti sani namugamba nti kutuge nti weetooloola eri buuka bubuuzi Katonda ajja kukola ki ajja kukwata n'agamba nti tokemanga Mukama Katonda wo n'olwekyo abantu abamu baba n'ebyobugagga ebingi ne beesuulirayo gonna gamba tebafaayo nimiro neeba neekoma eri tofaayo kugirambula totaddeyo na muntu agirabirira kuba kiri oteekayo akayumba eyo akalabirira ku ki ku bintu bye ebyobugagga enkoko zo biki bintu byonna ekya security pozi tuyitwala ne baminisita ewaffe era nsaba Katikiro byakamaavu nti ekifo kya defense ebigambo ebyo jjajjaffe byasembeyo okwogera byogeddwa era tusaba Mukama atugumye atutangaaze atuwonye abalabe kubanga bo abalabe bangi nnyo ate era bakyagenda mu maaso n'okuyinjibula naye tulina essuubi nti Mukama eno engeri gy'atalya nguzi era Mukama ali wamu naffe ate era ajja tufuula abawanguzi mu kaseera nga bingi tulina ebibuuzo bingi era nga tusigala tetulina ansa tuli bamugumu era tuli bamativu nti one time tujja kufuna obwenkanya era ensi yaffe ejja kuba yanjawulo era tusuubira nti ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lino tumanyi bulungi nti tuliba banjawulo ebbanga lyonna. Baganda bange byebyo byabadde bitalo byereere naye tusaba Katonda atukuume kubanga munnange bibuuzo byo bingi abalondoozi bangi weebali n'abaagala okukola ebyabwe nabo weebali ku lwa Katonda n'ensi yaffe.